Njagala nnyo okwebaza mukama wange omwagalo w'abangi mukama waffe General Muhoozi Kanyerugaba CDF First Son olw'okujjukira taata wange omugenzi Tamale Mirundi Senior n'amuwa ennamba 042 ng'omu ku batandisi era abaagala nnyo PLU ate era abazira b'eggwanga. Kituufu taata wange yagala nnyo General Muhoozi era y'omu ku batandika PLU oba Patriotic League of Uganda. So nga famire kituwadde essanyu era tuli basanyufu nti bamujjukidde naye ne bamuteekamu. Omuntu ayinza okugamba nti kitono naye abakola ebirungi basaana ne bajjukirwa. Abaganda bagamba nti etasiima ebulwa ki agiwa. Ekyaddala emirimu emirungi taata wange gye yakola eri eggwanga lino kituwadde essanyu today era nebaza nnyo abakulembeze mu PLU Kabanda, Frank Gashumba, Chairman Toyota ne mukama waffe General Muhoozi. Mukama bawe omukisa, Katonda abeere nammwe.